Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Njagala okulamusaako muganda wange mwannyinaze enkyene ya leero nnaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Kasambula omwaka 2022 ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era njagala okwebaza Mukama Katonda oyo nannyini buyinza era atubeezaawo kubanga ampadde omukisa nze ng'omuntu ate naawe ali ku buuyi obwo mwannyinaze oba muganda wange. Ate ne tutalonzalonza ne tukola okusalawo nti tugenda kutuula ku bigere bya Yesu okusobola okufuna amazzi okuva ku nsulo ey'enkya. Gwe abadde tannaba kutereera ng'otawaŋŋana odde eno n'eri olw'okuba weeteekerateekera okufuluma okugenda okukakalabya egya leero, njagala okukusaba ofisse obudde nti akadde ke kano ky'ekiseera kye kino ekituufu. Kola ki? Kakkana tubeeko bye tuyiga okuva mu kigambo kya Katonda tubeerera entanda ne tuyisa mu lunaku luno olwaleero. Kiba kyakabi ffe okufuluma obufulumi okuva mu maka gaffe mu bifo bye tubeera nga tetusose kwekwasa Mukama Katonda. Nate njagala okuddamu okwaniriza ku lutimbe lwaffe olwa 3 ABN Television Uganda. Amannya agange nze Ziwa Elia, omuweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo, nga nsinziira mu kkanisa ya Seventh Day Adventist esiŋŋaanibwa awo ku Gaddafi Road, nga ku mukono ogumu kwe kuli Road Development Center ng'oyambukiriza ogenda ku kasozi ak'abayivu ssettendekero w'e Makerere. Enkyene ya leero nga tunaba kugenda mu maaso, njagala okukusaba tube n'okusaba. Omutukuvu Kitange era Katonda waffe, nkwebaza nti ompadde omukisa okubeera omulamu ne muganda wange ne mwannyinaze. Omukisa guno gw'otuwadde kkirizayo Mukama tugukozese, era twagala tugukozese nga tutandika naawe olunaku luno olwaleero. Twagala okubikkula okuva mu byawandiikibwa ebitukuvu, tubeeko ne bye twetwalira enkyene ya leero ebinaatuyamba okuyita mu lunaku luno. Ensi eno nkambwe, kyetuva tukunoonya otubeere otusobozese olw'ekisa kyo okuyita mu lunaku luno. Kkirizayo Mukama Omwoyo Omutukuvu y'aba mulungamya era omuyigiriza, kolera mu nze ate n'abaddu bo n'abazaana bo banaawulira ebiva gy'oli. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe enkyene ya leero gujja mu ngeri ya kibuuzo. Wakyuka. Wakyuka. Olunyira olw'okujjukira, bw'obanga wabadde wayize nange enkya ey'olunaku olw'eggulo, ojja kuwulira nga olunyiri olwo lulina engeri gye lwefaananyiriza. Luli lwabadde mu Yokaana ebbaluwa esooka essuula ey'okutaano olunyiri olw'11, olw'12 n'olw'13, ze nnyiriri ze twatunuulidde akawungezi amakya g'eggulo. Olwaleero olunyiri lwaffe luvudde mu njiri eya Yokaana, si bbaluwa, enjiri eya Yokaana essuula ya 3 olunyiriri olwa 36. Yokaana essuula 3 olunyiriri lujja kuba lwa 36. Agamba ati, akkiriza omwana alina obulamu obutaggwaawo, naye atakkiriza mwana taliraba bulamu, naye obusungu bwa Katonda bubeera ku ye. Nkandubaddiremu. Akkiriza omwana alina obulamu obutaggwaawo, naye atakkiriza mwana taliraba bulamu, naye obusungu bwa Katonda bubeera ku ye. Abasaagira mu bintu ayinza okubuuza ekibuuzo nti kati bwe mbanga sijja kulaba bulamu, gwe mulamu?
olwo ng'otandise okubennaanya n'okusaagira mu bintu. Naye obulamu bwe twogerako nayogedde akawungeezi eggulo nabategeezezza nti obulamu obwogerwako wano obutaggwaawo twatonderwa kubeera balamu lubeerera. Naye ekibi bwe kyajja bw'ogenda mu lubeerero ly'essula ey'okusatu, ekibi bwe kyajja n'okufa. Kale buli omu nsaasire, buli omu ku ffe Yesu abanga takomyewo leero oba nkya oba akawungeezi ka leero, abamu ku ffe tujja kukola ki? Tujja kwebaka. Abalala kye batwalanga okukola ki? Okufa. Kubanga ekibi kyakola ki? Kyajja. Naye obulamu bwe njogerako wano era Bayibuli bweyogerako mu ssuula ey'okusatu ya Yokaana olunyiriri lwa 3:6 bwe buno obulamu obutaggwaawo nti bwonna obanga obufunye, ate nga twalabye olunaku lw'eggulo nti obufuna okkiriza omwana wa Katonda Yesu Kristo. Naye era ne mbaterako ekigambo ekigamba nti obulamu obwo ebeera ceeke, nti ceeke eyo erina ennaku z'omwezi eziwandiikiddwako nti bwe zinaatuuka ofune ki? Obulamu obutaggwaawo. Kale nno n'enkyene ya leero olunyiriri lwaffe lugambye nti akkiriza omwana alina obulamu obutaggwaawo, naye atakkiriza mwana taliraba bulamu. Taliraba bulamu. Olina buno bw'olina obugenda okuggwaawo enkya, oba piki ekukubye, oba mmotoka ekukubye, oba olwadde, oba okoze eki, obwo bugenda kuggwaawo. Naye abafuna buli obutaggwaawo beebo abakkiriza omwana n'afuuka ekitundu ku bulamu bwabwe. Olunyiriri olwasembyeyo nga lugamba nti obusungu bwa Katonda bubeera ku ki? Ku ye oyo atalina ki? Atalina mwana. Gwe olindirira kumanya busungu bwa Katonda bwenkana ki? Obusungu bwa Katonda tebulabikalabika. Ate obusungu obugenda okubeerawo kwabo abaganye omwana wa Katonda bwo Bayibuli ebwogerako nti bwa kika kya njawulo tebulabikangako. Buno bw'ogenze n'osoma mu Isaaya essuula ey'18. Kale mirundi mingi bwe mbuuza abakkiriza mu kkanisa oba bakkiriza oba bakikkiriza oba tebakikkiriza nti bakyuse oba bakyuka, ebiseera ebisinga abaddamu babeera omu oba babiri, kuba abantu tebakakasa oba bakyuka. Era okukyuka kye kino nti bw'okkiriza Yesu Kristo ebikijirako bitegeeza nti olina okukola ki? Obulamu bwo bulina okulaga enkyukakyuka, kubanga olwo Yesu Kristo yabeera omulamu mu ggwe. Ebiseera bisinga bwe mbagambye nti abantu abaddamu abasinga obungi bakutunuulira mpwangali. Okutunula empwangali ng'embwa ekoze eki? Ng'embwa esudde ekyuma, etunula eno etunula eri tekitemanyi wagye ekitadde. Kale n'ekibuuzo ekyo bwe ntera okukibuuza era bwe kibuuzibwa mirundi mingi, abaddamu nga bakakasa nti baakyusa batono. Oba oli abamu baba balowooza nti bw'anaagaa nti nakyuka, nti bw'atayogera nti yakyuka olwo mwetoowaze, nti ayogedde nti yakyuka aba w'amalala. Nedda. Abalala bayinza okuba batya nti bw'anaagamba nti nakyuka era nakyukira ddala, kiba kitegeeza aba yeeraliikirira nti mukyala we amumanyi gw'asula naye awaka, basula mu kitanda kimu, amumanyi ensula nekola ki? N'ensiiba n'endya byonna amukola kyamumanyi, era ajja bw'endaba bavudde mu kusinza ajja mubuuza nti owaayi wagambye wakyuka, walokoka wakyuka, naye empisa zo nga teziraga nti wakola ki? Wakyuka. Ebyo bye bimu ku bintu abantu baba bakola ki? Bye bibatiisa okuddamu nti nakola ki? Nti nakyuka. Era n'ekibuuzo ekyo ekyokukyuka, okukyusibwa oba okukyuka, kyefaananyiza ekibuuzo ekitera okubuuzibwa abantu. Bannaffe batera bw'aba akusiŋŋaanya akubuuza nti Sseruganda nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe yeebazibwe, walokoka? Ebiseera ebisinga abantu
ekyo okuddamu abeera awo teyeekakasa oba yalokoka oba teyalokoka, kubanga omuntu eyalokoka twakirabye eggulo nti omuntu eyalokoka aba n'obulamu obutaggwaawo. Era bw'omubuuza ekibuuzo ki nti kwani kumwe akkiriza nti alina obulamu obutaggwaawo, awo nga basirikawo. Kubanga abatategedde obulamu obutaggwaawo tubufuna butya ye? Mbagambye nti obulamu obutaggwaawo tubufuna nga tulina omwana mu bulamu bwaffe. Kale ebeera ki? Kyeka eyo oba ogirina olw'okuba Kristo omwana wa Katonda ali mu buki? Ali mu bulamu bwo. Kakati waki oba obuusabuusa oba walokoka oba tewalokoka, oba olina obulamu obutaggwaawo oba tobulina? Obulamu obutaggwaawo bulina kubanga olina ki? Olina Yesu. Naye waliwo abalowooza nti bw'agamba nti nalokoka olwo nga biwedde, awo wali obuzibu era bwe sikkaanyiza n'abantu abamu. Bw'obanga okkiriza Yesu tekimala, kyavuda akugamba nti bw'oba n'omwana tomukkiriza bukkiriza, naye beera naye afuuke ekitundu ku buki? Ku bulamu bwo. Weewaawo nze endaba y'ebintu ebikwatagana n'ensonga y'obulamu obutaggwaawo eyinza okuba ya njawulo ku bantu abalala abangi, naye kyenzudde ekifaanana mu bantu abasinga obungi bwe buba buuzibwa nti walokoka, abantu abasinga mu kkanisa tebajja kwogera oba ekyo kibategeeza oba baakola ki? Baafuna obulamu obutaggwaawo. Si bwetoowaze kye kibalobera okukola ki? Okugamba nti balina obulamu obutaggwaawo. Nedda. Naye enjigiriza enkyamu. Eki? Enjigiriza enkyamu ze zireeta ekizibu. Naye bw'obanga Bayibuli ogiyize bulungi nga bwe tugenda okusoma mu Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri lw'omunaana. Befeso essuula ya kubiri. Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri ngenda kusoma lwa munaana. Atugambye atya? Agamba nti kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza, so tekwava gye muli, kye kirabo kya Katonda. Enzivuunulo eno ey'Oluganda erina bw'ekyogedde naye amakulu tegavaayo bulungi. Agamba nti olw'ekisa, enzivuunulo endala kati nze nzivuunula, agamba nti olw'ekisa twakola ki? Tulokoleddwa okuyita mu ki? Mu kukkiriza. Ekisa kituwadde obulokozi naye nga buyita obulokozi obwo buyita mu kukkiriza. Olina okukkiriza nti ekisa kya Katonda kikuwadde obulokozi obukujja mu kufa, obuliwo okukujja mu kufa kuli kwe twogeddeko. Bw'oba tolina bulamu butaggwaawo olina kufa okw'olubeerera. Kakati kyengezaawo okugirayo nti ekisa kye kituweesa. Omuntu aba ayogedde ku kisa ye mutumayiro kye kitegeeza. Ekisa, omuntu akoledde ebyekisa byebyo by'otayinza na kusasula. Tomusabye naye n'akikola, ategedde nti okyetaaga, n'akikola ki? N'akikuwa, tokisasulidde. Kakati nno n'ekisa, obulokozi buno bwatuweebwa lwa kisa, naye okubufuna tuyita mu kukola ki? Omukwesese oba omukutu ekisa kino obulokozi bwe bujjira buyitira mu kukkiriza. Kino tekitegeeza nti engeri gy'oyinza okutuuka ku gundi nti mitendera, tewali mitendera, naye olokoleddwa. Bayibuli bw'egamba nti olw'ekisa, nti tulokoleddwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza.
gwe kasita okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo ofunye obulamu obutaggwaawo. Simanyi oba otegedde bulungi. Naye si mitendera nti kakati bw'onokkiriza ate bw'onova wano n'odda wali. Tewaliiwo tewaliiwo mitendera. Mw'oyita kufuna bulokozi kubanga bwabuwa kirabo kyabuwa ng'okkiriza okkiriza bukkiriza. Era tewaliiwo olunaku na lumu omutume Pawulo bwe yali awo nga ali awo n'ampawo engwa tamanyi waakola ki, tamanyi waagwa. Era nga n'okusalawo okumulemye okukola ki, okusalawo ku nteekateeka eno ey'obulokozi. Kyava ayogera lunye ng'agamba nti abo abakkiriza Yesu ng'omulokozi mukama waabwe era mulokozi waabwe bafunye ekirabo eky'obulokozi era balokoleddwa. Teriyo birala byogenda kusasula osobole, waliwo abasasula munnange basobole okulokolebwa okuva mu bibi byabwe. Batuuse ne baatuuka ne kussa erigamba nti olw'ebibi by'onookola ebirala 100 oba mu mwezi ogujja sasulayo ssente bwe ziti. Sijja babuulira bye bakiyita naye bw'obanga bw'otyo bw'okkiriza obulokozi si bwe butyo. Ne Martin Luther eyali omupaatiri, yali omusajja mugirimaani, yali nga yeebuuza nti okusobola okufuna obulokovu n'okusiimibwa Katonda nkoze ntya, nga kiyayigirizibwa okuva mu buto bwe kwe kwalinga okwerumya. Kati luba lumu ayambuka kwemu ku kereziya, ayambuka amaddala g'emu ku kereziya ng'ali ku maviivi, nga maviivi ago g'atambuza wansi alage Yesu mulokozi nti aboneredde amukkiriza amulokole. Amaviivi gonna nga gabunyeemu omusaayi. Aba ayambuka amadaala kyava alaba ekitangala nga kimugamba nti omulokozi omukkiriza wange omutukuvu wange anaabeera anaaba mulamu lwa kukkiriza. Onoofuna obulamu obutaggwaawo lwaki? Lwa kukkiriza, si lw'ebyo by'okola by'okola. Kyenvudde mbagamba nti obulokozi si bwa mitendera nti olina obukolerera. Obulokozi abukoze ki? Abukuwadde bwabuwa. Naye ate bwe bakuwa ekirabo tokijaajamya, tokinyoomoola n'okirinyirira. Olina engeri gy'olina okukuumamu ekirabo ekyo. Era nze omuntu aba ampadde ekirabo mirundi mingi, ekirabo ekyo nkikuuma kubanga eyakimpadde akola amakulu mu bulamu bwange, siyinza kukigalabanja. Kale nno abamu bwe balowooza nti bafunye obulokozi olwo ate ne batandika obugalabanja. Nze nalokoka n'atandika kukola nga bw'ayagala. Naye obulokole era okufuna obulokozi tulina ebitusuubirwamu ng'abo abakoze eki, abalokoleddwa. Bw'obanga okkiriza nti Yesu yakulokola, tekitegeeza nti otandike okukolayo gwa naggamba, obulamu obwo otandike buyisa nga bw'oyagala. Yesu bw'obanga kabitewo omwagala, alina ebintu by'atayagala okole era alina ebintu by'ayagala omukolere. Akati gwe Yesu akugambye nti nakulokola, naye bwe mbanga nakulokola kola ki? Bw'ogenda mu Yokaana ebbaluwa, bw'ogenda mu Yokaana ndoza essula ya 16 nti bw'obanga onjagala onookwatanga ebiragiro byange. Kati omuntu akuwadde ekirabo mu kwagala, nno ekirabo kyakuwadde kyekye nti ye afudde mu kifo kyo gw'osobola okubeera n'ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo. Kale kiba kyakabi nnyo gwe okugalabanja ekirabo ekyo ekikuweereddwa. Kale nno obulokozi bwabuwa tetubusasulira, naye tekiba kirungi gwe okubukola ki? Okubugalabanja. Era bw'obanga otegedde nti okikakasizza ng'era okitegedde bulungi, kikunnyonnyoddwa bulungi buli bw'osomye, kyekirina okuleeta mu bulamu bwo ne mu mutima gwo, gwe mutima era n'omwoyo ogw'okwebaza, ogusiima. Bw'osiima
kyengezaawo okugezaawo kunyonja kiruddeko kino okulaga nti osiima ekikoleddwa. Oba ekintu ekyannuma ekiruma kye kino nti ogulidde oba wakagulira omwana ekirabo mu biseera bino ng'ensimbi si nnyangu za kufuna, ogenze mu dduuka n'ogulira omwana ekirabo n'okimuleetera, oba wakakimuleetera akijje bulungi nnyo mu bisabika n'akabokisi mwe bibadde, oba omugulidde emmotoka agivuzeemu emirundi 2, genda okutuna bwoti ng'agiggyeko emipiira, enzigi agiggyeko, omwana oyo aba asiimye ekirabo oba. Kale nno bw'obanga ekirabo ekyo okisiimye, olina omwana oyo okulaga nti akisiimye ekirabo ekyo akikuuma butiribiri, nti ekirabo kyange takima banne naye akikuuma buki? Akikuuma butiribiri. Kale tewaliiwo lunaku n'olumu na mbeera yonna eyinza okukubeezaawo nga towekakasa oba obulokozi obulina, kubanga bwe buli gwe kyolina okubeera nakyo kye kino nti nakkiriza Yesu Kristo era yafugira mu bulamu bwange, ye mukama w'obulamu bwange, mukama w'omuntu y'oyo akola ki? Amulaga ki kyagwanidde okukola. Naye bw'abanga Yesu si ye mukama wo, gwe yeeyisanga bw'olaba era obulokozi si bubwo. Ye Katonda talina lunaku n'olumu lwayagala abantu okubeerawo nga tebeekakasa oba baafuna ekirabo eky'obulokozi, oba nange oba simanyi oba ndituuka mu ggulu, simanyi oba ndifuna obulamu obutaggwawo. Embeera Katonda mu Bayibuli teriimu. Embeera erimu etukakasa yeeno, tikkiriza Yesu Kristo obeere n'obuki? N'obulamu obutaggwawo. Bw'omala okukkiriza Yesu Kristo n'obulamu obutaggwawo bwe bujjira. Naye atakkiriza, twagambye mu Yokaana nga tuwumbabumba entanda yaffe y'olunaku luno olwaleero, Yokaana essula eyokusatu olunyiriri lwa 3:6 twagambye, wagamba we wati, akkiriza omwana alina obulamu obutaggwawo, naye atakkiriza mwana taliraba bulamu, naye obusungu bwa Katonda bukola ki? Bubeera ku ye. Bw'atalina mwana, enkyene yaleero, gwe muganda we mwannyinaze, oyagala ekigambo kye twayogeranga nga tukyali bato nga tugamba nti okufa si kutya, naye obutakola ki? Obutadda. Ng'oli tafaayo okufa naye obutadda, embeera eyo ey'obutadda gye njogerako wano. Oyagala okubeera nti ne wonooba ng'ofudde enkya ng'olina essuubi ery'okuddamu okubeera n'obulamu, okuzuukuka nga Yesu azze, akati nno okkiriza Yesu Kristo afuuke ekitundu ku bulamu bwo. Njagala okwebaza muganda wange mwannyinaze, enkyene ya leero nkusaba okusooka nga sinnakwebaza okole okusalawo nti Yesu afuuke ekitundu ku bulamu bwo, omwetwalire olwo nno oleme kutya na kufa, kubanga olina essuubi ery'obulamu obutaggwawo obuli mu ceeke eri egenda kubeera ng'eri cashed ku lunaku Yesu Kristo agenda okuddira ku bire. Nkwebaza ofisizza obudde n'okkiriza okutandikira ku nsulo ey'enkya ebeera ku 3ABN television buli nkya essaawa zino 12 ku Maliiri. Kkiriza tusabe wamu osobole okutandika olunaku lwo ne Mukama waffe. Mukama omulungi ow'ekisa, Kitaffe atwagala, kuyita mu mwana wo Yesu Kristo, njagala okwebaza otuwadde omukisa okugabana okuva mu kigambo kyo. Kkiriza ye Mukama ebigambo ebiwuliddwa bikole amakulu eri muganda wange ne mwannyinaze abadde ampuliriza, abadde tannaba kwekwasa bulamu bwe, kakkirize ofuuke ekitundu ku bulamu bwe, ate naye yeetwalira obulokozi obujja n'obulamu obutaggwawo. Okwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.